Lanek ng'olidde bwana. Abayimbi. Mundungu wano. Lanek olidde obwana. Kyokka gwe president wa mulembe gwa screenshots guno. Ambuzeemuko. Bangamba mu season y'omuyaga. Yes. Ye winter. Winter. Enanka nizinyogoga zonna ne zeekwata bwezi. Musoma basoma tebeegatta Lanek. Beegatta anti kati omubiri n'omubiri. That is warmth. Ebugum. Definitely. Wasembadde Lanek. Osoko mizeko wasembadde owega. Lekoti. Wasembadde. Sawe wedde. Sawe wedde. Yes. Ku lunch time up. Go asikidde case. Togera amazima. Abayimbi ba gospel. Tobakola bannayi. Abayimbi ba gospel baliwo. Omulimu wagujja ku Livingston n'ogusigaza. Wewe. Mu kifo ky'okujjayo Yesu byokola Yesu yabikola. Wulira. Yesu yagala omuzibe w'amaanyi. Okay, nkubuuza ku gwena omulabi mulungi ali mu kulaba amanya agamba Mr. Brian Wako ndi ne president w'abayimbi ba gospel mu Uganda. President Lanek yali yabomba naye nga yasazeewo akomewo mu ggwanga Uganda. Lanek kulikayo. Owaayi navuddeyo. Bulaaya tesoboka. Era nze neewuunya abagendayo ne balemerayo. Okuwulira amazima nze nakomyewo ku butaka. Wadde abazungu kyawedde. Owaayi sente nnyingi ozikola oli wano. Osobola zikola ng'oli eri. N'omuzungu yenna asobola okuweereza sente naye ng'oli eno. Oba okitegeera. Bw'obeera eri oba dependant. Kambuuzeemuko. Bangamba mu season y'omuyaga. Yes. Ye winter. Winter. Enanka nizinyogoga zonna ne zeekwata bwezi. Nokubya nnyo omuzeeyi. Nabanye ebintu ebyokwepiica. Kituufu. Twogere amazima Lanek. Gwali baddeyoko mu winter. Kituufu zinyogoga bwezi. Winter eri very cold. Goge mazima. Obudde bunyogoga ne bunyogoga to -20, -10. Oba okitegeera temperature ngeri wansi. Kale oba tosobola kwegatta. Nga tuli mu winter. Muzeeyi tokubya nnyo nze musumba. Musumba basumba tebeegatta Lanek. Beegatta anti kati omubiri n'omubiri. That is warmth. Ebugum. Definitely. Wasembadde Lanek. Osoko mizeko wasembadde owega. Lekoti. Wasembadde. Sawe wedde. Sawe wedde. Yes. Ku lunch time awo kati nkugambe ki. Lanek wega so 1 hour ago. Lekoti bro. Oba bashi. Anyways, tuba kukulisayo mu America. Mukyala ali atya. Kyali mulungi talina tabu. Wagenda naye? Omuleso wano. Abaana bana naye ayinza osigalayo munnaye. Wana abaana kye bamukoze kati. Simanyi. Etawo omwesiga 10 Nalo. Omwesiga? Yes. Really? Definitely. Naye akwesiga. Taninako buzibu. Lanek ng'olidde bwana. Abayimbi. Mundungu wano. Lanek olidde obwana. Kyokka gwe president guno mulembe gwa screenshots, guno mulembe gwa kujjayo nudes, guno mulembe gwa azirina azijjeyo. Olwanzikiza. Wayingira lumo jjaka ttaalamu. Go asikidde case. Togera amazima. On a serious note Lanek. Njagala kumanya. Mukyala wo naye akwesiga nga bw'omwesiga. Yeah, definitely. Byokola tabimanyi. Ate tabimanyi, buli kyenkola akimanyi. Nga ki? Buli obwana wali machi. Nedda sebo ngenda ku mulimu nenkomawe waka. Abayimbi ba gospel. Tobakola bannayi. Abayimbi ba gospel baliwo. Omulimu wagujja ku Livingston n'ogusigaza. Wewe. Ajja kulya la defamation. Just ngamba okuba president w'abayimbi ba gospel wagumujja n'ogusigaza. Nedda tagusobola ali busy. Then the Pastor Wilson Bugeme naye tagusobola ali busy counseling dakika 2 kubuulira njiri. Wakomyewo n'ogamba kati gwe alien skin wa gospel. Era essaawa zino nze ndiko mu gospel music nze alina oluyimba. Oluyimba ki? Kanyimbe mu nnimi waliwo alina oluyimba olulala. Ribaka shanta ya bokota tosa mandere bokota sitalaba shandala baba jandere bobo. Olumanyi kanyimbe mu nnimi kansinze mu nnimi kantende mu nnimi zijudde omwoyo ludduka speed ku YouTube lulutrending essaawa zino. Rende boroshita makaya. Byebyo walokoka ndi musajja muno. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lade kambuye mu walokoka musajja mulokole. Amina. Ndaba te wajjula n'omwoyo oyogedde nnimi. Rende boroshita makaya bamba shigirikisha katamara. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah.
reboshete ribokosita yaraba tuveo okay Lanek nishe buza muko kati mugana woze mu competitive music gospel music abadde cold okay botunulira Allen Skin engeri ja tadde bugumu mu music kutwandiyiso wensi obo kitegera kali Lanek yaze mu gospel Lanek nengamba sijja kuyitula obo kitegera nengamba kambe kubwa president eri waggulu nzikirire ddala ku front line alimba yes olutalo obo kitegera omukulembeze yena bwalaba ngo olutalo telugenda bulungi agira ddala paka ku front line kati nawe bwe kuva eri mu ntebe nga azija wano mu front line nenyigiraawo ekintu kitekemu ebbugumu ekintu kitabuke n'ebbugumu oliwulira ndiwulira yes olulira showbiz celebrity ness ekintu kyonna stardom kyonna twakirese katukotulira obwana olaba badde obulya lulinga tolina kayimba lwaki olemedde ku kyokulya because nkumanyira neke okalakatira bwerere buze Lanek nkumanyi okalakatira bwerere olaba badde obulya tolina hit muganda wange okubye nnyo okay on a serious note the song is out yes from Moya who did the audio and the audio was done by Brian Beats right now the #1 producer wetulina and then video yakoleddwa Grace D wa 24/7 media yes tamanyikiddwa nnyo naye ng'ekintu kyakola atekamu obudde bw'amaanyi n'omubiri video mulimu ebyana ebitiba bwe biki no video twajeeyo enjiri yes because gospel videos zibaddemu motoka ez'ebbeeyi zibaddemu abantu gabagenda ku beach bintu tuwe bitu negamba edda katujeeyo enjiri so na imitatinze Yesu mukifo nze nkubulira mazima mukifo ky'okujjayo Yesu byokola Yesu yabikola wulira Yesu yagala omuzibe w'amaaso yalabye ne tuzuukiza ne Lazaro twazikoledde ddala wali ebintu osegera va ku buno video bwedda ojjukira buli bu video bwedda nga bagayi bakwata clips mu firimu ya Yesu kati ffe tetwakutte clips twalese Hollywood mu Uganda bonna bakama tonda ba opitachi echi bonna bakama tonda bitambizi kundi sasuna beri twali mbuzi bro yes nenga Lanek on a serious note we love you so much yes thank you for coming back to competitive music yes manyi gwomu ku bantu abadde bakulya abayimba gospel nenga tolinanga toberanga ko wadde neka chorus owaye era wisdom kaye mu mugambe wisdom kaye na wali kujukira olimba kaina chatugamba lugenda mu slow motion we olimba chatugamba guys mochalo mundabira easy bro yeah man kamusanga alikiriya kaina buzibu nga tebakutemu wadde obadde kale bwana